ndi musajja wa National Unity Platform. Era wenyini wembadde ni musajja wa National Unity Platform era president wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngera tulindiridde akaseera konna okugenda ovetingibwa sebo najjayo empapula zange za forms of expression of interest eziraga nti nsaba obubaka bwa wano Nyendo Mukungwe tulabe nga tukwasaganya ekitundu kyaffe sebo nazizaayo era nze omu kubalindiriddwa ogenda okwetaba mu vetting oyo mukama wange. Nga situnabagenda waawo njagadde tuddeyo wali tutegeere gwe tusindika mu parliament yasoma era yasomera kisoko tuyiseemu gy'osomedde paka wano wooli. Yes sebo kakati sebo ndi musajja muyigirize era ndi musajja muyivu. Ebitabo byange nabisoma ate nga nsomedde mu constituency mwennyini. Nja kutandikira ndowooza ku O level oba ntandikire ku P7 nasomera Jinja eyo. Manyi muzeeyi waffe yali wa musirikale ababa wa transfers buli saawa kati n'ensomera eyo nemmaliriza Olusoga waluyiga. Olusoga ndumanyi sobola gaana dwogera ndumanyi naluyigamu kuba kati ebbanga ligenze twavaayo tumaze ebbanga ddene nga situliyo twavaayo bamuwa transfera n'akomawo ku butaka naffe ne tudda ewaka ku makaage ge yali yazimba awo kwerokaamu awo ekayirikiti ne tubeera awo kati sebo we namala primary nasomera primary nkugambye nagisomera mu ssomero lyali lya police baliyitanga Police Barracks Primary School. Era abantu b'Ejjinja balimanye eryo liriraanyaganye ne Gaddafi ery'amagye ga Gaddafi Barracks nayo gyeri eyo. So ne tuvaayo ne tushiftinga eno we najja eno that was 2007 we twajjira eno nenjoyininga sebo Centenary High School Nyendo nensomerawo O level yange ne A level. Yes sebo nemmalira nasomerawo O level ne A level nensomako senior 5 senior 6 nengisomera e Buloba Royal College ewa Mr. Matovu. Yes sebo. Ndowooza obiwulidde bulungi nnyo. So omuntu gwe twala mu parliament kati saawa ya leero naddayo ne neeyongerakoko era omwaka ndowooza probably ogujja naddayo ne neeyongerako nsome nga nsoma okukuguka mu by'obusuubuzi that is business administration. Omwaka ogujja wekinaaba tekizze bubi bajja kubeera bangraduatinga nga tulaba ekiddako. Sebo ndi muyivu. Era ku mukolo tujja kubeerayo gwa graduation. Weewaawo taata. Okay. Kati tuddeyo wali. So lwaki mu bibiina by'obufuzi byonna NRM, DF, NPP, UPC n'ebirala byonna ebiriwo Jema lwaki walondawo National Unity Platform? Ekyo kibuuzo nno kirungi nnyo mukama wange. Lwaki nalondawo National Unity Platform? Okusookera ddala National Unity Platform lwaki nasalawo yo nti National Unity Platform eno wogitunuulira ne core values zaayo ne vision yaayo etunuulidde nnyo omuntu wa wansi. Tefa nnyo ku babitiibwa nti oba kiki ekkiririza mu equal opportunities for all nti buli omu alina omugabo ku nsi ye si byabalondemu. N'ekyokubiri muganda wange Mr. Fik Media National Unity Platform eno ogiraba etuzuukusiza nnyo naddala omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu atuzuukusiza nnyo nga ffe abavubuka twali bino tetubyenyigiramu ebyobululu twali tetubyenyigiramu nga tugamba tebitukwatako byabaliisi naye bitukwatako kubanga
wogenda n'ogula wali sukaali nga wa 14 oba 5 n'oli n'amugula eri gy'amuguze nga naye wa 15 ffenna tunyigirizibwa kyenkanyi so n'atulaga obulungi obuli mu kintu kino ye yavaayo ne bamuyita omudongo biki naye ng'ate ayagala ensi ye n'agamba n'atuzuukusa nti abavubuka tulina okuvaayo naffe ne twenyigira mu bintu bwe biti kuba byaffe lino eggwanga lyaffe aye n'ekirala nti obukulembeze obuliwo buluddewo ate abaliwo beewaŋŋamya ku bukulembeze baagala kugirwaninga nga family affair nti ono avaawo mutabani waddewo okitegeera muzzukulu waddewo ate ekitali kituufu tugamba nti we tugenda mu sayidi bwetyo eggwanga lyaffe liba linaabuuse liba ligudde akatale so kwe kuvaayo twenyigire mu kulaba nga tulafubanira eddembe lyaffe nga bannansi era nga tulaba nti eggwanga lyaffe litambulira mu kkubo eggolokofu naye teri mulala ajja kikola ng'ogyeko ffe okitegedde ssebo wange kyekimu ku byandeeta mu National Unity Platform n'okukkiriza nti buli omu asobola kiki kye nagambye nti equal opportunities for all buli omu asaanidde si byabalondemu ate n'ekyokubiri ekibiina kyaffe kino ekya National Unity Platform kibiina ekikkiririza muntu yenna oba mwavu oba mugagga nti newoba toyina ssente naye ng'ogattako naawe osobola okitegedde naye kati tugeze nga NRM mu kugenda ne mu kamyufu kaabwe walabi balina sasula miliyoni mmeka miliyoni 3 nze ngamba nyinza okubeera nga nsingako ne bali abalina ssente naye ng'ate siina busobozi bwa ssente ezo National Unity Platform netukolerawo omuwaatwa we tusobola naffe okwekisasayizinga eddembe lyaffe kyekindeeta eno okitegedde mukama wange okay biki byogenda okukolera bannannyendo mukungwe bw'onooba otuuse mu Parliament okay binza okuba bingi naye osobola okutubuulirako kimu 2 3 byolaba byogenda okusookerako ddala oba oli awo nga byebiremye ne incumbent okusookera ddala nze nga Bukenya Honorable Bukenya Uthman nze essira eryange sijja gamba nti kinze nyina ekintu kyentunuulira awo nnyendo mukungu okusookera ddala nja kwogera ku baganda baffe abavubuka tuli bangi nnyo actually ffe tuli bangi nnyo n'abazadde batusomesezza naye ogenda okwesiŋŋaana in the long run nga tetulina biki tetulina mirimu tetulina byakukola nze kwe kugamba nti abavubuka bano we baba nga we bali bangi nga tebalina byakukola nsobola nze mu kapasite yange okugamba nti abavubuka bano nja bakwatako mu nsonga mu mbeera ez'enjawulo kati n'okugeza nze nkola mu katale naye abantu abavubuka abamu gye bandibaddeyo nga bakola ebitagasa nti bali mu kunywa njaga abamu mbakutteko neŋŋamba bajje tukole mu kifo ky'okubeera eyo okulaba nga bawonooneka ne tuwanga era newoogenda n'obuuza mu tawuni omwo bajja kukubuulira nti oyo nno mukama waffe mbakutteko abasinga oba okitegeera kati mu mbeera eyo nga ŋŋamba nti nsobola singa Mukama Katonda abanzikirisizza bakama baffe mu kibiina ne bankwasa kaadi nembeera flag bearer nsobola okusakira abavubuka bannange bano nenteekawo nenkulyetinga emirimu kwa emirimu egisinga obungi kwa wano eno mu kibuga olaba omuntu newaba n'emitwalo 10 yeebeezaawo okitegeera tebaagala ssente nnyingi nnyo wabula gwe omulage n'ekyokukola nti kiri bwe kiti ne bwe kiti nsobola okulobinga abazungu gye bali eyo naye abantu betubadde nabo bo bekkusa mbuto zaabwe okusingira ddala nga kakati singa baali balowooza ku bavubuka singa babateerawo emirimu nno si mingi nnyo osobola okubateerawo okukulyetinga amabagiro ngaago
abaana n'obawa n'ogenda n'obawa both skills n'emirimu kiba kigattako nti omwana waayiga mu bagire asobola waba ayize asobola nga waliwo obusobozi bw'okugamba nti waliwo bakassako ngaako jjajja akasente kubawo okuwoteewo ogonjawo obulimu obwo era kitegeeza olina okugonjawo n'akasente akatono ensawo mwe banajja ka kapito nga bamaze okufuna kali ka skill k'obateeredde wali ne bagenda nabo ne batandika obwabwe mu mpolampola oba okitegedde so n'ebirala bingi era nsobola okulaba nti ekitundu kyange okusingira ddala wano tulina n'ekizibu kye tulina ekyakasasiro kasasiro ali wano mu kitundu ky'empangaaliramu talinaako solution naye solution yandibaddewo egambibwa nti abantu basasula license ompuliriza abantu basasula emisolo gyonna n'ezakasasiro naye ne weesiŋŋana nga kasasiro agegedde buli wamu abatuumyeko tebalina gye bamuteeka kaakati nga bano kanso esalwaki okugenda ng'eteeka buli bino ebigundi ebyo bi dust bins biri emmotoka gye bisitula n'ogiteeka buli center gwe n'ojjanga gwa kukola kujjawo kasasiro oyo kasasiro ono kati bakatukolera enguudo awo okimanyi nti aggwera myala ne gizibikira ekireeta obulwadde mu community zaffe so kati neyo ensonga njirabanga nnene nnyo ate bano engeri gye tubalonda nga tebawangaalira mu kitundu kyaffe tebajja kukola ki kukimanya so kati nze nga omwana awangaalira wano ekyo nja sobola okukikwasaganya tulabe nga tukola bwezizingiriye tulabe nga obulamu embeera z'obulamu z'abantu baffe tuzitumbula mu kitundu kyaffe kino eno n'ebirala bingi bye sijja kukolako kati kubanga ebyo by'ojjosoosowaza naye no bannamasaka balimi bannannyendo mukungwe balimi abantu baffe ne Masaka balimi ate nabo balina ebizibu byabwe ng'abalimi katusuubire nti nabyo bingi manifesto yange nja gifulumya mwenna mugirabe kansooke mmale okuva mu kamyufu mwenna nja kuba Katonda singa abampadde omukisa n'empitawo nja kuba mbanjulira manifesto yange erimu points ziringa 15 nja zibawa ezimu ku ezo mulabe nga nti ndi musajja mutuufu asaanidde okitegedde kakati oyogedde ku kyemmwanyi ekyo abasajja emmwanyi yaffe bagisudde ebbeeyi ate bagiyingiramu ne tulabika nti ffe abalimi tetukyalina makulu naye kati nalabye yalinnye naye ate weerinnyidde abatunda ndowooza abantu akamwanyi bakatunda dda ng'embeera ebakutte anti bwe kye bayita okulumya abantu obwavu akagenderere bakikola kagenderere nti bo bennyini be bagula emmwanyi ezo obadde okimanyi nti waayi ntwala kamwanyi ku kyuma nti meka nti gumu kitundu bagaana kuyingira gumu kakaaga nti ekiki abantu abatusuula eri simanyi kasanvu kanaana bagisuula yasembayo okugimanya ngeri oba ku kende yali etuuse ku kenda naye yavira ddala ku ebiri ekitundu nedda eno tolaba nti bakikola kagenderere nti bano abantu basooke betundeko babalumisa obwavu bajjenga ngamba yefiike yali kasanvu kati bagikubisizaamu ebiri gumu kitundu naye balaba wadde aleete emmwanyi ku kyuma ate nti zabagwako n'abamu batunda kikaga ebizibu byayinza abantu baavu kisooka ne ssente yaffe tekyalina makulu okwata emitwalo 5 wagenda oyitawo eddakiika zizo nga zonna tokyakola ki toyinaawo yadde wekitegedde so kati mu mbeera bwetyo bano batulumya obwavu kagenderere nga kye baagala abantu babeeguye katugenda mu biseera bya kalulu ajja okuwa enkumi zo ng'oba mutwalo oba 5 obeere ng'omukusinzanga Katonda okitegedde kwabbo ssente bazikwata ne bakola ki kyegiri emisolo gye nkugambye emingi omuntu omutaddeko omusolo muyitirivu nnyo bizinesi togimukoledde amaze okwekolera ka bizinesi era ozza omusabye ssente empitirivu kati obulamu bwe tuwangaaliramu si bulungi okitegeera so kati ffe nga ffe tujja kufuba okulaba nsinga bamba banzikiriza bakama bange nenzija mu si byange fiiki ng'omuntu
ate si bya Fik Media nga company wabula biba bya muntu ssekinnoomu nga bwe tuba tumukyazizza wano wootulabira. Kale wonna woosinzira okutulaba mu nsi ez'enjawulo nkwagaliza birungi byereere atakuumira mpeera kunkuumire. Omukama omulungi akunjagalire beera bulungi weeraba.